His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaweefube w'okutalaga eggwanga Uganda ng'agenda az'okussa Bannayuganda ku lunaku olwaleero asiibye ebitundu by'e Mbale. Ono bw'abadde nga yakatuuka e Mbale, waliwo ttiimu ezeebawondera nga babagalidde emigemerawala naye nga bali mu ngoye eza bulijjo. Bano Kyagulanyi agamba nti bazze nga bawondera ttiimu ye naye nga tebamanyi kigendererwa kyabwe kubanga tebali mu byambalo by'amagye oba bya poliisi, ekiraga nti oba wakiri bakuumaddembe wabula bali mu ngoye eza bulijjo, ekireetedde ttiimu ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutya nga beebuuza nti abantu bano ddala baagala ki? Baagala kutandika tukolako ffujjo? Kubanga kyali kibaddewo ebiseera ebisinga mu kwekalakaasa okuzze kubeerawo mu Kampala, abantu abambadde engoye eza bulijjo nga baabagalidde emiddumo gy'emmundu be bajja bakuba amasasi mu bantu wangeri y'ekyonoonere. Tujjukira Novemba 2020 Bannayuganda abayitirivu ennyo abaatokomoka bwe bali beekalakaasa nga basaba badde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali akwatiddwa mu bitundu by'e Luuka, era namungi w'omuntu eyasinga okufa abaakubanga amasasi mu bantu abo baali bantu bakikula bwe kityo nga bambadde engoye za bulijjo naye nga bakaalakaala n'emmundu ku situwiiti za Kampala kwonna. Kino kye kireetedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwebuuza nti bano abantu bw'aba nga tubalabyeko nga bajja bakuba Bannayuganda amasasi, jjukira tebalina byambalo nti nno wakiri kuliko erinnya olaamanya nti gundi ye yakubye omuntu, naye bajja babawondera ku ntambula za Kyagulanyi ezisinga obungi nga babeera kumpi ne wali emmotoka ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati yeebuuza nti ddala baagala mukolako bulabe, baagala kukyankalanya abakole effujjo ku bantu ba Kyagulanyi batambula nabo, ekigendererwa kyabwe kikyabalemye okutegeera. Naye ng'ebikolwa bino Museveni ajja abikola nnyo. Museveni akola embeera eyo okuteekamu abantu bwe batyo okwongera okutiisatiisa Bannayuganda kubanga akimanyi takyalina kontrol ku Bannayuganda. Bye yabatiisatiisa nga luli n'amagye ne poliisi, kati akiraba bulabi nti ne bwensindika amagye ne poliisi abantu babambalira tebabatya. Ateekamu abantu bano kuba akimanyi nti bo baabulabe nnyo eri Bannayuganda. Bannayuganda bwe balaba omuntu ng'oyo ayambadde ebyambalo bya bulijjo nga yeebagalidde emmundu era bajja kutyamu bagambe nti owaaye bwe banaatukuba amasasi tunaatandikira wa? Tunaavunaana ani atukubye? Kyova olaba nti bwe balaba namungi w'omuntu akuŋŋaanidde ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bateekamu abantu nga bano, kireetewo okutiisa abantu abandibadde bakuŋŋaana bagambe nti abantu abo bayinza okuba ab'obulabe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kiteeka abantu be matigga kubanga tebamanyi kituufu bantu bano kye baagala, tebamanyi mission entuufu ki gye baliko kubanga bo batambula makubo gaabwe naye nga tebabanyega kigambo kyonna. Tebabagambako nti oba temulina kukuba lukuŋŋaana oba kino, wabula babawerekera buwerekezi buli gye balaga. Babeerawo bo omulimu ogw'abakwasibwa ndowooza kulondoola bulondoozi Kyagulanyi Ssentamu. Museveni yatidde nnyo kubanga n'ebbomu ze tuwulira ze batandise okutega mu kibuga ez'okumu ateekawo mbeera yakwagala kulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kuddamu kutambula kubanga yakitegedde nti bw'avaeyo mu bitundu by'ewala agenda kusembera wano mu Central Uganda. Kati ateekamu bbomu ezo okukangakanga abantu okulaga nti batye nnyo okukuŋŋaana ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu balowooze nti tuyinza okuba tukuŋŋaanye mu lukuŋŋaana olwo ne batukubiramu bbomu. Y'ensonga lwaki ateekamu n'abana abantu bwe bati abakaalakaala n'emmundu nti basobola okukola bennyininyini ne bakola effujjo ku Bannayuganda ne bakola obulumbaganyi oba bakubiddemu bantu masasi, ajja gamba sibamanyiiko si bange kubanga tebali byambalo bya UPDF wadde ebya poliisi. Ye omusanga anoonya engeri gy'abaagwejjeemu naye ng'ate tukimanyi bulungi nti abantu abo bava direct mu State House. Bayinza n'okuba nga ba-ASFC be bakwasa emmundu ezo ne batabambaza uniform kubanga tuze tubalaba mu bwegugungo obw'enjawulo ng'era babeeramu bo. Ate awo tebawuliriza order ya muntu yonna yonna wabula order gye baba naye ebeemu bafudde mu State House babasindisa shoot to kill. Kati kyova olaba nti abakozesa bateekewo obunkenke mu bantu. Alaba Kyagulanyi Ssentamu akyamulemeredde kubanga byonna byabadde asiba alaba kati bikutuka bukutusi. Alaba Kyagulanyi Ssentamu takyalina ngeri gyayinzamu stoppinga mu kutambula. Kati asobola okukozesa abantu bano ne bakola effujjo ku Bannayuganda n'agamba nti batujju baavudde bweru ne bajja ne bakola effujjo ku Bannayuganda. N'olwekyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba nga agaanibwa okuddamu okutambula kubanga bwakuŋŋaanya abantu abangi abatujju abayingita eggwanga bajja bakuba. Naye Bannayuganda ekirungi tebatidde anti Omuganda agamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Abantu bano ke bamaze obbategeera nga bukyali kati abantu kiri gye bali okwebeereramu ne batandika okwegendereza abantu abo ababatambulirako nga babawondera kubanga omuntu oyo bw'akolako effujjo Museveni mwetegefu okumwegaana okugamba nti ye omuntu oyo tamumanyi si wuwe. Kati abantu kiri eri mmwe bwe mulaba nga babalemeddeko
musobola okwekolamu omulimu kubanga olaba mwambalira poliisi n'amagye nga balina mbyambalo bo bakakasa nti bamagye na poliisi. Kati ate abantu ng'abo abatamanyikiddwa nga ne Museveni asobola okubeegaana, lwaki tuba tetubakolako nga bukyali?